tunuze ku kamera. Emyaka 12 emabega Anet Nabwire yazaala muwala wono Carol Nagujja kyokka tugamba mu kuzaalibwa teyalinga baana balala. Bwe yafuluma kati omwana teyakaaba. Abasawo ne batetenkanya n'akola era ne bansiibulayo mu ddwaliro. Agamba oluvannyuma lw'ennaku 2 nga bali waka omwana yagaana okuyonka era bw'atyo n'addayo mu ddwaliro. Saalinga ennaku 2 tayonka bulungi tayonka kati kwe kumuzaayo abasawo kwe kumwamba omwana tumweko kagulukoosi kwe kutandikirawo kagulukoosi kati we namuwa kagulukoosi ennaku zaalinga nga 2 kati n'atandika okukola ki okusika ku bbeere. Okusinziira ku Nabwire muwala wono yagaana okubako omulimu gwonna gwakola ng'omwana akula ekintu ekyabeeraliikiriza ng'abazadde. Atula obutuuzi tayavula ngamba ye omwana yabaki kati saakitwala nnyo kikulu ate mu kusookaawo n'embeeraawo kati omwaka guwera omwana ali awo kati kwe kugambako taata we. Ayongerako nti omwana baamutambuza mu bantu ab'enjawulo okuzuula ekyali kimuluma yatandikira mu basawo ba kinnansi. Taata we omwana twaleko bwa mu madwaro kati twasooka tambulako ku basawo ate nga ebyabasawo nabyo byabafere abaganda bano. Olw'obutafuna njawulo yonna yaweewa amagezi agende mu ddwaliro e Mulago. Eno bwe yatuukayo abasawo baamugamba ekizibu kyali ku bwongo. N'agamba bwe tuba tufunye ssente tukole ki ddeyo. Olwo nga ziri mu ssente nga mmeka ze yabagamba? Ssente zaali z'oba yatugamba byalinga mukamu kitundu awo. Kati nga nze wempulira akamu ekitundu nkawulira oba nga ki nga sijja kasobola sikakwatanga nako sikalabanga nako konza asijja kubisobola omwana kamukwase Katonda. Agamba olw'obutaba na busobozi yaddukira mu makanisa. Awo ne tutambulako mu makyaki wa Pasita Kayanje eyo Wayigoye yafa Wakakande tugenda nga sirabaweera ku njawulo yonna enjawulo bwekola ki ati nange kwekugaamu amaanyi. Kati mu kiseera kino alina ennaku empitirivu kuba omwana yeeyongera okukula nga buli kiseera alina kubanga amusitudde ku mugongo ekimulemesezza okubaako ne kyeyeekolera. Asirina gwe nsobola kumulekera abeera okuyiika ndusu wakufaako bantu bamwenyinyala ayina ajja kweyonoonera bamuleke awo kati mba nina kubeeraawo naye. Abaana alina 5 omukulu okusoma yakuvaako asobole okuyamba ku nnyina okulabirira muto we. Abeetaaga obuyambi ng'ate nange weetaaga okusoma kati nensala ebyosoma mbiveemu nange netandika onoonya ku sukulaapu nga wentundako nga wendeeta maama wagattako nayeza abakoze. Kati bano basaba muzira kisa yenna abalaba okubayambako okubagulira akagaali waakiri karo mwayinza okutambulira. Obeera naye booti nga ositudde ebyokola byonna n'obivaako nga otudde awo ku ye omulabirira ate yazitowanga ki n'omwana yennyini amumenya n'atuuka ekiseera n'agamba omugongo kuzita n'alwala omugongo nga talina kyasobola kukola alina okwoleza omwana. Badde nsaba babe okuyambika lwanfunirewo byetaago nga ebyayagala ng'akagaali kuba maama bw'aba waddambula ayinza okugamba nti kamulekere nze ng'ate nange balina okgenda njiyeeko nganze. Okunoonyereza kulaga nti abaana nga Carol ebiseera ebisinga bafuna obuzibu buno mu kuzaalibwa era ng'abakyala abali embuto bulijjo bakubirizibwa okuddukiranga mu malwaliro okukeberebwa buli kiseera.